Sinana mwetano omulenzi amaze okuwangula kuba oyo omulenzi awangula jjukira yaleka akayimba kano ndowooza Matiya lulimu oba yakaleka mu studio oba olwavaayo ne kafuluma mmere zinsanze kakati mmere sikamusajja simeka mukazi omwana oyo ye mwana eyakyasinze okufumbirwa nga muto Sauda akayimba ako akayimba bamuyita Sauda mmere zinsanze Sauda nakakaawa oyo nakakaawa yayimba akayi ako ke kazze ng'olutalo lwakaggwa ne katinta nnyo era nga bwe kavaako direct ne tuddawa Thank you, Mr. DJ. Olutuyingidde South Africa. Eddoboozi ly'owulira mu koloneri Shepiriya lyoyo Katende gwenjogerako ye yayimba Mpanga kyali kya maama. Nga ndi mwawuleri y'abaganda bange nalaba eminaku gye sisobola omusajja yankuba empinnya nenze ebika n'ebikunta bye nalinnyanise nabyo n'ebinja abasajja balina amaanyi Katonda ge yabawa kyokka kituufu emboozi tebankadde Gramphone gali amayinja y'amayinja yeyaffe yayimbanga emirembe gy'aba Peterson ez'aba Musoke ani atachakala ng'akomye omutanda abagagga twalimu abaali mu Kampala ffenna twadigina ng'akomye omutanda ezo olupapula si mupiira amayinja ago era ezenyimba waziwulanga nga zikolokoota zirimu akolokoota kali empiso gy'oteekako otu ne yeetooloola ezo z'abasajja abo gwali ku mukutu gwaffe nno ogenda kulaba bingi n'omu bonna kano akamu ke mwagalira bakajja ku jjinja eryo wambuuza obanga nkwagala amazima nkwagala era gwe nnamba emu wambuuza ebikwata ku mpeta oyo Peterson mutebi kaakati nno basensuwa kwe baakubira obuteeteeyi akateeteeyi kyantufe tulina akaffe kati akaliwo akatambula kate akemasaka tokamanya akaffe akateeteeyi kaffe kali maama kewangulira e Bulaaya abawala kabaluma okukamala n'abakalina bamuswaba yatugendeke olabika olina omukwano nange mukwano nali muzibu amanya n'eddoboozi munnamasaka Engineer Muko nga bulijjo mukimanyi bulungi nti buli wa Sande essaawa 6 mpaka 7 tuba tukusaako emboozi yaffe tebankadde oba ekikadde super n'olwekyo tuba tuyingiddewo mukimanyi bulungi nnyo gwe ayuli ku YouTube genda osakinge Nice TV 2 ogenda kuba ng'otufuna bulungi program bagiyita emboozi tebankadde n'olwekyo wetukuleetera ebintu ebiseeko ku myaka gwe byoludde okuwulira byotalabangako gwe nga wazaalibwa nga mbutuufu ekyo ekintu tokirabangako ba tokiwulirangako mu matuugo nonno ffe tuba tukola ki tubikugira ne tubeteeka ku source ne tukubikwanjulira n'obeera nga osobola okukola ki okubiraba nonno omuweereza wo si mulala yenze Engineer Muko ndina omuzeeyi noono atage tunyumizaako sitole enseko nezimpulira nga nsesene olubuto lunuma omusajja ono yeesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Uganda naye akasunsula tekamusunsula era muleese wano atubuulire ensonga ki lwaki tebamusunsula naye nga yeesimbawo ku bwa pulezidenti kamera ne zimuwerekera eza kampuni emu ne zimubeerako nga mpitirivu tuwerekerera muntu waffe yeesimbyewo agenda kwewandiisa ku bwa pulezidenti naye bwe yatuukayo munnange empapula oba bakola batya tebamusunsula tubuuzeeko muzeeyi se buno toga nti mpapula kunsunsula nze nali musajja muvumu nnyo era nali musajja nze nagenda osimbula nga mmaze okumanya kiki ekyetaagisa okufuga obuzibu bwammwe buli bumu muyina ekintu kye baabateeka mu mutwe nga kikwate bwe empapula kiki okukulembera amakaago kyetaagisa kusoma okola otya okukulembera amakaago amateeka ga Uganda bwe gatulagira kaakati nze nava waka nga ne bano abaana tebannajja ba Bobi Wine kuba nze namusooka okwesimbawo
kiri kisanja kye nasooka era kino nali nkomawo najja naŋŋamba nti amuzeeyi kampitewo kansooke embuuza wenyirinyiri mwaka ki ogwo gw'otugamba nti weesimbawo kuba pulezidenti olaba ekisanja kino kyennyini kye tulimu n'ekiwedde kiri Bobi kyeyafuga anti kyekimu Bobi yakajja omulundi okwesimbawo yali MP kati ekyo ekisanja nze nagenda kuba pulezidenti era abantu bonna ne bansanyukira amagye twatuuka awo kakiiko k'ebyokulonda ne basanyuka nti muzeeyi tusanyusa okulaba nga ndi mumalirivu nnyo era nayogera ne gundi oyo kwebyo ebintu byammwe ebyempapula yani oyo alondesa gundiwankima kigundunemugamba lwaki mubuzaabuza abantu empapula ze zifuga ensi eno oba bukulembeze buba mu mutima okimanyi bulungi nti omuntu ne bw'oba nga olina sente ez'enkana eggulu ne diguli ez'enkana eggulu nga tosobola kuyimirizaawo dduuka lya bukadde buna n'obukadde 10 tobuyimirizaawo kimanyi kati bw'oba tosobola fuga makaago oba kyalo kyo oyinza okufuga ensi eno mukuba ogenze n'omugugu gw'empapula kati gwe mbubufuuze gwe kyogamba nti wewajjira okwesimba kuba pulezidenti wali olina obusobozi nga nina obuvumu era nga neekakasa nti nsobola okufuga eggwanga lyange kuba mmanyi kyeryagala nze ndi muntu w'abantu kaakati manifesito yo yali ete ebintu byali ogenda okukolera nga wali ogenda okukolera eggwanga nnyo kubanga omusingi gwa wano e Buganda betuyimiriddeko mbimanyi bulimi bulunzi naki bulunzi naki andi kyembuuza ggwe era ninabuuziza n'okusuubula n'okusoma kwammwe kuzze jjo ate ne bw'osoma n'otuuka mu masters gy'owulira oba PhD ng'amagezi amazaale wagaleka ku mwana ayonka toligafuna tebakulimbanga abo bakubuzaabuza bali muwe bw'olaba akuli waggulu mbu yayambuka lwa luzungu manya ekyo kitafeeyo kisinga n'obwongo kituufu mulimu abantu abamu naye lwakuba nti kati nga eggwanga tulina kwe tutambulira nti eyo pulezidenti wa Uganda w'essaawa zino olina kubeera atisiti nga watula siniya y'omukaaga era oba nga tewatula siniya ya mukaaga oba pulezidenti wa Uganda ntobukombako era tebayinza kuwandiika ate nekiri kuyigirizisa oluzunguti nti tugenda kwana emikwano gyaffe gino nga lulimi olwo lujja kuyamba onyumye ne mundo we Nairobi so wane ewaffe wano oli mu ggwanga lyo era nze neewuunya abalayira Australia simanyi nze ne living god oli mu nsi yo oyogera ate otalirwamu kati nga munga nti mwefuga emitwe munnange yagenda naye yabagambanga nti emitwe ngalabi oli mu nsi yo oli mu Australia living god olayirira mu ggwanga lyo ate nga tulayire mu Luganda gambe ng'amannya go nti nze nze nganze katula kebisebuka batankulu kwetakulira baba wala tata tendo kajikuba muzukulu akawumpuli ebyego mindi mbereberye musajja tasulira omwana ne bwali bajjayo bigambo bya kitaawe nti bannange yalayira ng'amanya gagamanyi naye olya nti nze kazibweddewo in the name of gundi living swear I swear upon the God byebiki ebyo lwaki oyagala okukyamya ate omulembe emirembe kale tetuganye kubanga era ne bassekabaka baali bamanyi oluzungu ebwebale kituufu era balayiranga mu luzungu Luganda naye anti olwo nga buli bufuge era ndowooza ojjukira nti olwo tujja tutuuke mu 62 tudde mu kwefuga naye olaba ate nga bakuga nti ovudde mu kwefuga ate nga bakusigazzaako okugulu be bakugaleerera woolaga kati katono nnyo ninako esaategedde bulungi ke nakubuuziza ne nkubuuza kiki ekyakulemesa okubanga bakunomineetinga ku bwa pulezidenti nali mwetegefu nnyo era tewali kyannemesa naye baana baŋŋamba ti muzeeyi wali maaso ate mutabani waagenda ate gwe bw'ogenze ensi ekwagala kati munaakikola mutya omutabanyi Bobi Wine neŋŋamba Bobi genda kubanga ebiseera ebyo era Bobi twali wano twalina kampuni emu kwe tuli nga nze njogerera ne firimu ze ku bugundi ebintu ebyo yatambulanga ne Babi olusuku lw'ebiki nga nze jingo waabyo
kati nenga munwanya ate agambye agenda ng'okoze emirimu mibula wayimbirira n'ekufi nze firimu nagyogerera era nze mukono mu kikooze omufe basajja nalimu omu n'omulala bamuyitanga kitaka abaasooka okwogerera firimu live nga tetumanyi nti nezirikodingi zijja naye ngo eri wali nga wano bwonywa ne katunda oyogerera live wano bwana ne bugamba nange muzeeyi olwono nalina ekibanda amannya nze sinnagongerako nnyo nali nonzeeko lya Ibrahim Kayondo ngeri ekibanda kyange kiriko IK video library nga tukubuulira ddala ekintu nga tukyalina ku teepu ennene siddiza mwayina microphone zino wenkuteekaawo okuba kiteepu kino ekigenda okuddamu nekivaamu engundi kiveemu enfuufu awo wenyini we tuli programu yaffe mugimanyi bulungi nnyo emboozi tebankadde genda bugezi ku YouTube searchinga Nice TV2 emboozi tebankadde program ogenda kubanga otota buli lwa Sunday esawa buli lwa Sunday esawa mukaaga mpaka esawa musanvu tuba tukusunsulira ebintu ebikadde nga tukuleetera ebikadde by'oludda okulaba oba by'oludda okuwulirako n'olwekyo tuba tukola ki tuba tubikutuusaako n'olwekyo tuli ne Muzeeyi Katula tuli naye wano omukulu yesimba okuba president ate n'amala n'agamba kandekere mutabanyi wange Bobi Wine yaba akola ki naye nga yesimba wera empapula zinazitwala ne bazigoba ne bagamba tezituukiridde nayogeza Kigundu ne mujja mu ntebe tekyogera mu bantu gwa mujja mu ntebe era nze bamuwummuza naye yajja mbuuze ebyo ebintu byammwe nenyimuka nange ne mugataata munsi yange mumbuliza good morning kyogamba okuzotuuka awo ne oyitaba erinnya ly'enkima tomanyi ganti muntu nganze tiwasuza otya muzeeyi tukuyambe tutya nti gwe bagambye nzize mu buzibu oba nzize nze kugamba kye neetaaga tereeza olulimi muyina enkole tukuyambe tutya ssebo lwaki nze nzize simanyi kyendeese nzize nnoonya empapula zakwesimbawo ng'oli mukambwe nnyo tubadde tukyayogera ku firimu kali oluvannyuma ate omanyi emboozi tuba na nnyingi nga bonaga nti emboozi tebankadde firimu mwakosanga buzindala kati ennaku zino tukozesa cordless obwo nga tebunnajja buno obwamu obw'ebbeeyi kati nga ffe kaba kayunge waya bwe kati n'okiteeka eri kati tube tulina gundi amplifier nga mwopininga n'opininga eddoboozi lifulume muno kati ate ng'olina okuba n'eddeeka ebbiri wekiwulidde eyogera eri erikodinga ebyoyogera kati kitegeeza okulikodinga kwatubeereranga kuzibu nga si kyangu muntu kuba na ddeeka ebbiri wekiwulidde olina kuba neemu wano n'okuba ekifaananyi live ne bagamba kati ebiseera ebyo firimu bagirabiranga sente mmeka 5 kaakati ng'osasula singi 2 n'osiibamu omugagga era omugagga ng'osasula singi 2 ng'ojja kusiiba ng'osasula nusu 2 ng'ojja kusiiba omwana oyo nali naye nnyo nga mukwano gwange olwaleero ndowooza yerasita yerasita yayogerwako emubyafaayo eyesimbawo n'ayitamu kyeyamaani w'egindi bwa mukono okikooza rasita kimbowa obubaana nga basula na wange vijje nga nze vijjebaliita likayagale ayagala naddimpa wano abeere muko mulungi nnyo naye nga nze jingo wolwo nusu 2 olinga ateekamu n'asiibamu nga gwojja kusiiba okujja kutumya kyakulya kyo ate nga sininja 5 bakuleetera kyapati y'ebijanja mu firimu zewayimbirira firimu ki ezasinganga zoga nti aze zino zennakookanga nayogereranga nnyo coming to America n'amiini ng'abaana bazinsaba nnyo zikomyewo ganjogerera amini lwaki atuweemu era nange kyembanera omugamba tuweemu kati wefule ku ssawo ya leero firimu oli mugirabaawo tuweemu soko tuweemu mwanange obulago bukyasobola naye nga najjanga nenga nti abali abakyali ebweru mupapyeko njagala kubeera nga kutegeeza nti tugenda okuleta obulabo olwaleero coming to America jangu olabe firimu wano ku IK videography munange ekifaananyi ekyakaba ennyo katandika kati tutandikiddewo abadde ki
mirembe engalo temulowooza nti mulina kye mukola nti tukwate ku matama nti ekyo tetwakiraba apaana wabula bikyukamu ku katono mirembe kukyuka nga bw'olaba tuli nti eri ewaffe twalina omuziki nga guzibya kati mwe mulina kikeesa tulina kikeesa nga nze Engineer Muko tukuba kikeesa Muzeeyi Katula bakubanga ekizibya kyakomanga saa 12 kati jakwebuuza Muzeeyi Katula kuba ffe mu kikeesa twatolokanga ne twebba ne tugenda ne tukuba endongo kati bo bano mu kizibya bayitanga wa bakolanga bati awo nyini we tukomerawo katumula katono tufuna olwendero lw'amazzi tubenga tukomawo kugambye gwali ku YouTube searchinga Nice TV 2 ogenda kubanga otufuna butereevu buli lwa Sunday tukutuusaako emboozi tebankadde okuva ku ssaawa mukaaga ez'emisana mpaka ssaawa 7 n'olwekyo tosubwanga by'oludda okuwulira oba by'otawulirangako wano wennyini n'olwekyo tubadde tugenze mu kuwummulamu kunywako olweno lw'amazzi n'abagambye nti tukomawo ku mboozi yaffe ey'ekikeesa n'ekizibya nze nga Engineer Muko ndi wa kizibya Muzeeyi Katula wa kikeesa manya nze ndi wa kikeesa Muzeeyi Katula wa kizibya n'olwekyo Muzeeyi Katula asooka atubuulireko bo mu kizibya kyabwe bakolanga batya okutoloka ku bazadde baabwe ogenda okuba endongo kubanga abitwawulira n'obitwawulira wakati w'ekikeesa n'ekizibya awo wennyini awo mwagalira awo kubanga kaakano ffe twabanga mu kintu ekyo era ennyimba ate mwana wattu nga tulina ennyimba nnungi nnyo kuba ndowooza ennyimba zonna ze musanze muzize mu kikeesa ennungi zaavanga waffe kubanga ebiseera ebyo twalina wano ensi bbiri eziweereza muziki South Africa na Zaire abakongo olubatandise Bayondo Sister Kanda Bongo Mani Loketo atandikiriza bano baluusi mabeere bo mubasanzeewo kaakano kinaana tuba tukyali ku ndowooza nnyimba nga 2 awo 3 era nga omugagga abanakizibya nga bw'ogambye omugagga endongo eba etandise essaawa pate nga bw'ogimanyi zitandika oba mbaga kati abaana ne tunyumirwa nnyo wabula bwe ziwera 12 endongo eba etandika okukomekerezebwa ey'abagagga ennyo yakomanga ssaawa 2 eyo nno yabadde endongo yabogodde n'obuuza n'ekisibya omulamba ebigere ng'ogunadduka okiwulira kaakano gw'ogambye mmwe mwanyumirirwanga wa kaakati tolaba nti ffe tuli baana olwo emisana tebatugaana okuggyako mu 12 ng'olwo buli mwana mutodda mangu eka oyo abagagga ennyo buli mwana omutodde eka ate era bwe kigenze wano ng'olutalo luwedde era tubadde tukyali ku kizibya ngono mwana tuyakakuba abanyanya abanyanya kuba babakubye 85 83 naye mu nsi wano oliddamu olabe ku musirikale anyirira ng'omunyanya ekino nkyogera sirimba ne taata natasanga ndaba tasobola kulunda wadde abaja 3 kwenkana munyanya kunyirira haramu baali bawanvu baali banyirira baali bambala banyiriranga kikulya bulungi babalabirira amawanga gali gayina bwe galondangamu nga bwe galeeta omuntu tegaleeta bukongo baleke bano ba Engineer Muko 43 atoyingira majegeeri ongereze bujerezi nedda baba oyagala program tugikomye wano ati bwotandise okunjerega 47 baleetanga abantu nga bawanvu bakoma kuli oba wawulira abacukuyu kati nga mulimu abacukuyu amaama twagala ebeeta kati nga basimba layini okuva wano nga layini ekomera ddala Kibuye nga naye buli musirikale omulaba nti aggumidde awomedde mu kikalu kye kitegeera asibye nena n'ebintu byesidda nga mukulaba basibanga ebinanasi basiba biki ebiwumumpu nga yenna gyo gyobalabira kulwanyisa akati nno olutalo lwakwagga olwembadde nkugamba olwabo oliba oyagalayo ndikubuulirayo
twadduka tutya twakola tutya twabuuka ku buwanga ne tubuzanyisanga emipiira akati wano tuli mu kizibya tukyali mu kizibya 85 omulenzi amaze okuwangula kuba oyo omulenzi awangula jjukira yaleka akayimba kano ndowooza Matiya Luyima oba yakaleka mu studio oba olwavayo ne kafuluma mmere zinsanze kakati mmere sikamusajja simekamukazi omwana oyo ye mwana eyakyasinze okufumbirwa nga muto Sauda akayimba ako akayimba bamuyita Sauda mmere zinsanze Sauda nakakaawa oyo nakakaawa yeyayimba akayi ako ke kazze ng'olutalo lwakaggwa ne katinta nnyo era nga bwe kavaako direct ne tudda wa Thank you, Mr. DJ. Olutuyingidde South Africa. Naye ng'olwo tutandise okuwamba kadongo kamu ayingira mu South Africa. Kati kambuuze olwo baabasudde tebaaliwo. Basudde ate nga yaabaddewo. Basudde azaawuse 87. Kyogamba oluyimba olusookedde ddala era baakuba teepu omwaka ogu ey'akasozi neefulumirawo mukyala Mugerwa neefuluma bonna baakufujjukuba lumu. ate nno kyovola abali ku puroguramu yaffe emboozi tebankadde mugenda kunyumirwa kubanga tugenda kuleetera by'otamanyi mbadde simanyi nti ate omukyala eyayimba mmere zinsanze yeyasooka basudde okuyimba ekyo mbadde sikimanyi basudde ate bagenze ate ng'owulira bulungi Katende Moses basudde gwe yayimba nti Katende lwakufa wayoyalooyonsa lwakuba bewandekera ng'ofudde baali babi Katende ate Matiya Luyima ye yamutendeka Katende bw'ava mu kusoma ebyo bintu byammwe mu Didi atuukira wa Matiya Luyima era Katende yazannya koloneeri oli gino eddoboozi ly'owulira mu koloneeri Shepiriya lyoyo Katende gwe njogerako ye yayimba Mpanga kyali kya maama olutegedde bulungi era ye mukyayi yebba wa Sise Nakku oli gino kaakato ati Nakku yaani oyo Sise Nakku ye yayimba ennaku y'ekikyala omanyimu ebigambo ebitonotono ennaku y'ekikyala omukyala oli yayimba ku bbaala yaffe yali Nankulabya bagitanga Awuleriya nga ndimu Awuleriya baganda bange nalaba eminaku gye sisobola omusajja yankuba empinnya nenze ebika n'ebikunta bye nalinnyanise nabyo n'ebinja abasajja balina amaanyi Katonda ge yabawa kyokka kituufu emboozi tebankadde gwe wali obadde omanyi nti ebyo era yo ye yayimba Sise Nakku omukwano ndowooza yatandikira ddala omukwano ne bbaawe Moses Katende maama omukwano goloma kufa ntidde abadde tannaba kukitegeera kyo kiseera okugenda ofuna omwana gulina amasannyalaze go tegunyigwako automatic switch ye gunasula akakatambaala kamakisiweero okassa mu bbaasa wamu n'ebbaluwa gw'okubya kawunaso katontiga wali luddawa bano babukirigo gye bayimbira Kasongo mbele ffe tuba ala ate n'emboozi ennyumidde era gwe anaalaba kwena emboozi olusuubira kyagambako ne munno nti genda ku YouTube searchinga Nice TV 2 kuliko emboozi tebankadde munnange bakunyumiza ekikola ki kakati tuddeyo kakati nnyo ebyo tujja binyumya kuba kati tetugenda okukola abalabi bano kyofuna nabagamba nti genda mu comment section teekayo gamba nti nze njagala munyumize ku kino ne kino nze njagala kino ne kino mumbuulire ku kino nakiwulirako ko ne saakimalayo saakitegeera bulungi mukimbuulireko comment section gendayo teekayo ka message ko era waliwo omwana eyaŋŋamba nti muzeeyi twawulira ku bintu bino ku masomero g'ewammwe olwaleero bye tutakyalaba twayinanga ekikwate ku ssomero omwana yampeereza ka message nga muyina ekitontome
nga muyina okuyimba mbi mwawulire era obudde bujja kukya muliba mumpadde obudde mwawulire kati olwaleero wano tulina abatontomi tubayina kati kankugerezi nga ate sikulimba kati Bebe Kulu Gulavuti omutujju abaana mubiyita hip hop bikyebe kati eyo be baali abatontomi kati Walukaga Kazibwe Kapo Abudumulasi basudde bayimbi okiwulira kati waliwo ono omwana yatta entenge asunansune bebyo ebikwate ewaffe waliyo enkeje lwaki tewaleetako nali ndeetako natta entenga nsunansune lwaki tewagikuba ebwe bityo kaakano tujja kujja nabyo mbibanyonnyuli tulina abantu naye nga bonna mwabambaza eddiba limu ati abantu abo bonna mubayita bayimbi nedda kati Gulavuti gundi batontomi ate nenkwawulira abayimbi n'abatontomi omwana yakimbuuza naye bw'obasuubiza konze nakyo nja kujja be batontomi kati bitontomi ne mujja mubyongeramu ki endongo otyo ng'omusajja bwaga nti ebinyaanyanya bisiika bikatungulu emboozi tebankadde kaakati katukuzeeko emabega oluvannyuma tunaatera okusiibula kubanga tubawaako bitono ate n'olulala ne tubawa neruli ne tubawa neruli ne tubawa neruli ne tubawa mpaka bwe buli musiima ne mugamba nti kituufu naye nga twagala genda likinga followinga bannange nkwegayidde omukutu guno mugufeeko nnyo kuba kugenda kubeera gwa tabu jjo bulijjo bwebuuza Muzeeyi Katula Engineer Muko bannange ekikadde mukikolera ku Nice TV wano tuba oluusi ogenda okuteako nga puroguramu ewedde tugenda okuteako ate munaye nagenza eno naye kati wano emboozi gikunyumiza neggwa eddekende n'olwekyo Muzeeyi Katula gyakatuddeko mabega ku mboozi yaffe gye tubaddeko ekizibya n'ekikeesa kati otubulire ku kizibya kati otubulire ne ku kikeesa kaakano ekikeesa kati kyekiriwo ennaku zino ekikeesa kyekiriwo ekikeesa ffe nno kyatunyigiriza ng'abaana abato mu biseera byaffe kubanga luli twakubanga ekintu kyaffe nga babaga nti abaana abato 12 mumaze mugende enkya kusoma kati ekikeesa kitandise 89 twayina n'ewuulu zaali awo kati nga bwe nkugambya Buleeri eyo twayina bweyogere bagiyita Namulondo ejjinja twayina Seiringi ogiwulidde kati nga gundi tulinayo White Nile yali gunjindi awo enansana nga tulina Jjajja Sinansi nga zonna tuzikuba era nga ziri ku lisiti ekizibya we kimenyera abantu we wano omwana omuto nga ssaawa 2 era twabanga ne Jalibu waffe nga bwe gambye owulira nga Jalibu ono atandika loketo nga Jalibu akuba ne thank you Mr. DJ naye nga tonalaba kuba n'abeerawo ssaawa 2 ne bagga nti abantu mwenda mukoletukomawo tujja nga tunaba tukomyo ogenda kunjawulira wakati wa lekoto n'eringala abantu abo abasinga obulungi tebamanyi loketo tebabyagula babigatta wamu weebale nnyo byanjawulo nnyo kakati awo nno wali wenyini wetubedde naffe Masaka twabeerangayo ne clubs ez'enjawulo twali tuyina club bagitanga Falkland Masaka eyo nayo nga tekutte bitooke byebigwa naye yasaanawo yaggwawo dda twayinawo Mwami Cinema hall awe Masaka abasinga mukimanyi bulungi twabeerangawo ne Mahu eya Nakajubi mumanyi bulungi nnyo ne tubeera ne Ambiance eya maama wa DJ Shiru yali gundi yali Falkland wali ezo zonna musimanyi bulungi ab'e Masaka twali tuziina naye zonna twasigazaawo Ambiance ate nayo Ambiance yagizza buzijja n'agifula Ambiance naffe ere mukono twasigaza Colin Hotel kubanga ekisumaali kyajja ne kifiirako omwana ne bakigala kati twalinawo Kaligaawo neyonooneka ne tujje Namule wa Jjajja Sinansi Nansana ne wafiirawo era omwana bayomba Ibula n'afiiraawo nayo ne kigootaana kati amasasi oba wagawulira mu 93 agali ku Jjajja Sinansi eno ago nago neefiira ddala White Nile ne tugitta kati ku Namulondo abaana bakubaganirangawo nnyo bweyogerere ng'ani ate agende ku Namulondo tudde ku mboozi yaffe kubangako
ero teggwa malojjo toyinza gimala malojjo leero baabaha naye nga tuweerabira ali ku kamera ye mukulu Atlas yali ku kamera yakwatira ebyo byonna ekifaananyi ekirungi kyolaba ne sawundi omulungi oyo gwolaba oba gwowulira omukulu Atlas oyo kafulumu ebyo era omukulu oyo akwata ne vidiyo gwengo oyina omukolo gwo gwakwanjula mbaga oli muyimbi weetaaga okukwatira vidiyo mwattugenda essimu ogenda gibanga ogisangayo oyo abikolera ddala bulungi nnyo akwata vidiyo z'abayimbi ate ku ssente entono ddala akwata emikolo ku ssente entono kwanjula mbaga pate graduation birthday party byonna abikola ki abikola ku ssente entono nnyo nolwekyo ogenda gisangayo ennamba ku YouTube gyeri ku channel kweri obenga omukubirako ate gwalina omukolo oba alina bizinesi yonna obenga omutegeeza abenga akola ki nga akolako bulungi nnyo omuteekaniddeawo tumulekerera omusajja tumulesa bintu kati ennaku zino ekitinta ate kyomulesaayo firimu zimerizenga butiko wamma firimu oyagala kushutinga firimu era yennyini ye bwali gw'omugamba nti ate nkutwala mu kibira wiiki namba kamera twagala zino n'amataala byonna nga abijjayo naffe wemulaba era kati tuli mu kyalo naye ate tugenda mwongerayo paka ku bijja kubanga nja tulina okutuuka naye olaba ensi eno olaba ebyo tugenda nayengera eddirisa tugenda kuyamba abantu nayengera akamooli bangi babuuzanga naye twasabiranga tunotuuka ku masabo gaffe ag'omu kyalo basudde kyeyayimba nti ye bwe yatuuka e Bulaaya yasinga kwegomba masabo tukulage lwaki lyava emiryango olidde emitwe njagala abalabi ba puroguramu eyo emboozi tebankadde genda mu comment section puroguramu gye tuddamu okuweereza tugendeko ku ssabo tugiweerereze mu byaffe ebyobuwangwa nennono tukutwaleko tukulambuze tukulage ku bajajja ab'enjawulo ku bajajja ndawula bajajja Kibuuka bamabweyana jajja Ddungu okitegedde Nabuzaana Nakayima tukutwaleko olambuleko tubuulire ku mboozi tugambe nti ono jajja Ddungu ateekererwa atya nti ye yeetaaga nnyama gwe mugulire ennyama ogambe nti ate Kiwanuka ayagala ki nti Kiwanuka ayagala kino ne bweki Muzeeyi Katula byonna abikola ki abimanyi n'olwekyo genda mu comment section teekayo message yo ogambe nti program gye muddamo tuweereza ti nsaba kumanya kino yagala kino mutuwe ku kino ye munaasinga okusonga gye tujja okukola ki gye tujja okugenda lwaki tetubasiibulyano ku teepu okulage omukulu agambye ye yasigaddemu kali akaaloko ka teepu oba zetwayitanga compacti kaakano eyo yonna ye compacti ennene ye compacti ennene ogikunkumula bwoti obaza ekyo olina akatambaala bw'oliwo twakifungulanga bwetu tegamunojja kava muno bwoti n'otuuka ku lutambi ogende ng'oyisaako akatambaala wano nga bw'otambuliza mugundi ojjako enfuufu namalira okwogerera no firimu nga neeno omaze ogisiimuula ki enfuufu bw'omala ogizaako era n'ogisaanikira bwoti n'okubakuba kiteredde ne tuteekayo leka nsooke kubuuza Muzeeyi Katula etteepu ezo zikyaliyo bw'oginoonya kati oyinza ogifuna ziri era n'eddeeke zaazo gye ziri ate olaba negula mu foomu zikyaliyo kubanga ffe we twakulira twabiroonyanga nnyo tubiteeke mu kasooli ogoba ennyonyi okitegedde ogoba ennyonyi era nga tubikozesa nnyo mu kugoba ennyonyi n'obiteeka musimbye kasooli musimbye ebiki ebiriwo ebinyonyi ebyo ne mubigira ne mubikola ki ne mubiteekamu kaakati gwe gamba essaawa yaleero osobola okunoonya kompakiti eyo negifuna oba teepu eri nnyingi nnyo n'eza kaseti tukyazirina n'oganziri naye akaseti era nayo yatwagiranga bwetu tewalabanga badijje ngammwe nga eno okyakuba luno oluyimba luno otadde mu kapeeni ng'akange kano weetoolooza ozze mabega balina akayimba ke basabye rivansi ate watajetinga era akanyini ke basabye nokagwako sayansi oyo gwejala okumanya nga era omanya nti lukoma wano naye ng'akantu kali okalaba tekalaba kanti kulukomi wano naye ng'omanya nti lukoma awo nosaayo
netandikirawo kayimba kubukatko wamaba bikyupuli gurupu abuuzaako nonakyekyo ate kakati nekyekyo njala kumanya njagala nakumanya kuze bayitanga gramphone gali amayinja yeyaffe yayimbanga emirembe gy'aba Peterson ezaba Musoke ani atachakala ng'akomye omutanda abagagga twalimu abaali mu Kampala ffenna twadigina ng'akomye omutanda ezo olupapula si mupiira amayinja ago era ezenyimba waziwulanga nga zikolokoota zirimu akolokoota kali empiso gy'oteekako otu ne yeetooloola ezo zez'abasajja abo gwali ku mukutu gwaffe nno ogenda kulaba bingi n'omu bonna kano akamu ke mwagalira bakajja ku jjinja eryo wambuuza obanga nkwagala amazima nkwagala era gwe nnamba emu wambuuza ebikwata ku mpeta oyo Peterson mutebi kaakati nno basensuwa kwe baakubira obuteeteeyi akateeteeyi kyantufe tulina akaffe kati akaliwo akatambula kateeka akemasaka tokamanya akaffe akateeteeyi kaffe kali maama kewangulira e Bulaaya abawala kabaluma okukamala n'abakalina bamuswaba yatugendeke olabika olina omukwano onange mukwano nali muzibu olabika olina omukwano